Nkwaniriza akawungezi k'olwaleero nze Grace Baiga eno program Sayansi obulamu tuba tutunuulira ensonga ezo zitambuza embeera zaffe eza bulijjo okuba nga tutambula tuli balamu bulungi. Tetutunuulira ddagala n'amalwaliro wabula ebyo tusobola okukola n'ewaka ebituyambako okusobola okulaba nga tuli balamu. Nkomezaawo Dr. Mugenyi ono twali naye Sunday yaggwa yali ayogera ku mugongo oguluma. Tulina ebintu bisatu bitugenda okukola. Agenda kutujjukizamuko katono ku byaliwo wiiki eyaggwa. Tuddemu ebibuuzo byammwe abasindisa ebibuuzo. Oluvannyuma tugenda kukwatako ku nsingo eruma eno nagola kuyita mugongo ene mugo. Okay, fine. Tusanyusa okulaba ssebo. Neesiimye. Weebale kudda munnange. Nembadde nsaba kano ka covid nsooke nkajjeko. Tetufaayo. Ffenna abalala twebiseeko. Wiiki eyaggwa twalaba omugongo oguluma wansi ne tuvaayo ne tulaba abantu abamu omugongo nti obulumi bujja mu kigere. Ne tulaba nti naye bwe tukola exercise omugongo gukola ki? Guwona. Era ne tulabira ddala nti bwe tulaba abasawo aba physiotherapy batuyamba mu kujjanjaba emigongo naye ate olumu pain killers ziyamba naye ate ziyinza okukonya ki? Omugongo. Kaakati awo niyo twalabira ddala nti geegana amagumba mu ki? Omugongo omugongo bwe gwakula amagumba wano wali ekiwato kino kyekifuba eno y'ensingo. Naye ng'abantu abasinga omugongo gusinga balumira wansi wano naddala abakyala abamu nga bazadde emigongo gitera obbaluma abamu batera obbakuba empiso mu mugongo muno nga bagenda okuzaala eya cesarean osigala owulira naye ng'eno wansi. Kati nga bwe bakikola nti basobola okukuba empiso wano mu mugongo wansi ne wasanyalala naye ate waggulu ng'owulira. Ekyo kikulaga nti communication y'amagulu eva ku ki? Mu kiwato. Eva ku mugongo naye bwe bakuba empiso wansi n'okola ki? N'osanyalala. Neera bw'owulira okusanyalala wansi abantu abamu bawunya bulijjo mpulira ebintu ebifumita ebyokya abantu abamu bebaga nti kabootongo. Ate nze nezikyemugamba nti kiri mu mugongo nagamba naye musawo nze omugongo tegukola ki? Tegunnuma. Kati awo ne kibazibuwaliramu okutegeera naye omugongo guno guvaamu ebintu bingi abantu abamu ne bagamba nti obubebenu buno oba budisiki bwaseseetuka ne baleetera ki? Obulumi mu magulu ne mu mugongo. Nabwo tubujjanjaba ne exercise waliwo ne techniques endala ezituyamba okuggyamu obulumi mu mugongo. Okay. Ate nno wano wenjagala tutandikire ddala n'ebibuuzo. Prosedafin bw'atyo bw'alabise ku Facebook naye agamba Harriet okuva ekireka. Harriet agamba alina omwana we wa myaka 22 ali ku university naye abadde mukaabirira obulumi ku mubiri gwonna. Agamba obulumi buli mu magulu, mu mugongo, mu hips, mu mikono nti agezezaako okola exercise naye tewali kikyuka. Amize pain killers era tewali kikyuka. Abuuza ekizibu kyandiba ki? Omwana w'emyaka 22 ebiseera ebisinga tukola self medication nga bwagambye nti amize ku pain killer tezikola. Naye kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo amuleete tumutunuleeko tumulabe. Waliwo endwadde nnyingi nnyo ezireetera omuntu okufuna ki? Obulumi. Naye age group eyo gyayogeddemu tulinamu ekintu kye tuyita functional movement disorders. Ezijja kuba ziwanvu nnyo nti waliwo abantu abafuna obulumi olumu nga its mental your brain endowooza yo eyinza okuleetera okulumizibwa. Naye ate waliwo n'obulwadde obulala bwe tuyita fibromyalgia nti omuntu atandika okufuna obulumi mu bitundu ebyenjawulo eby'omubiri naye kakiba kirungi nnyo najja ne tumutunulako ne tumwekebejja ne tuzuula ki ekikola ki ekireetera obulumi kubanga obulumi si kyekizibu naye kyekireese eki? Obulumi. Munoonya mulandira. Okay. Ku Facebook ono yeeyise Maureen Amoti agamba abadde n'omugongo ogumuluma okuva lwe yazaala. Yali wa C-section kati amaze emyaka 6 ng'amira tramadol buli lunaku. Wasobola kuyambibwa atya? Ekisooka abantu tumanyi okwewala dda bakayita akakapiso aka green kaba kalungi nnyo. Ye tramadol?
naye Twongedde alina n'ebizibu ebirala. Omuntu amaze emyaka 6 ng'amira empeke ezo nti otandika okuba dependent. Obanga omuntu gwe bagamba omunywi w'omwenge nti otagunywako tokola kino. Twongedde ali mu kirasi y'eddagala mu nsi ezitegeerekeka tebasobola namugguza nga tolina prescription ya over the counter. Naye tuli ba mukisa nti twafuna independence, tulina eddembe tubyetambulizanga bwe twagala. Eddembe lyaffe litwona. Omukyalo oyo yandize ne twekebejja n'ava ku ddagala ki eryo kubanga she is most likely nti Twongedde affectinga ekibumba. Twongedde ali addictive nti omuntu atandika okuba dependent ku ki obanga akozesa ebiragalalagala. Kati otuba twamuclassifyinze nti okozesa ebiragalalagala. 6 years is a lot. So we need to help her okuyiga engeri ki gy'ava ku ddagala eryo. Then how do you address ekizibu ekimuleetera obulumi mu mugongo? Okay. Kanyunyuzi Doreen Kataha naye ali ku kintu kyekimu kya mugongo naye yagamba ate gujira ne gukka wansi mu magulu. Treatment ki eri suitable? Ng'okyogeddeko ko nga tuggulawo sho ogambye nti waliwo omugongo guluma ne gugenda mpaka mu magulu. Omugongo guluma ne gugenda mu magulu. Kanyunyuzi ndowooza yankubirako n'essimu ngamba nti ava Fort Portal. Bw'aba ava Fort Portal yandigenze mu ddwaliro Kisizi Hospital anoonye abasawo baaki ba physiotherapy omuyamba omulaga exercise ez'okukola naye nga omugongo ogukka wansi nerves ze ziba compressed mu mugongo. Nerves ziba zinyigiriziddwa. Olumu ebinywa bizikwata, olumu amagoma ne gazikwata ne zireetera obulumi okujja eddwaliro liisa otya? Mu Vilka Hospital waliyo ba physiotherapists ne regional referral Fort Portal erina ba physiotherapists basobola omuyamba. Okay. Sanyu Lydia omanyi abantu bafuna omukisa okulaba omusawo. Olumu atatandise naawe tamanyi oba oli wakyo ye kati aga kati keyondabye ku musawo kati nange kamubuuze ekiki tekirina we kikwataganira nakikyo. Agamba alina chest ulcers, obugirita obuyisa mu bulago kaba kukime munnange kuyinza okuba alina COVID. Dry throat and mouth. Mukyala Bayiga waliwo endwadde ezimu nti ffe wano mu Africa tubaye tetufa nnyo ku kye tuyita mental health. Naye tugenza okulaba nti abantu ne babeera stress babaako n'ebizibu ebimu olumu bafuna obuzibu mu binywa neera emigongo egimu girinamu ka psychology inclination nti omuntu babeera depressed baba ne stress batera okufuna ki obulumi mu mugongo. Neera olumu wano waffe batugamba nti ensonga za abantu bagenda okunyumyamu akapoozi kawonya ki omugongo. Ekyo ekibuuzo abantu bakibuuza nnyo tuwema ndudde okulabaganako n'omuntu nti nina omugongo gunnuma agamba genda onyumyemuko ne munno naye ate ekyamirungi badde sina kutegeera wootandikidde eri gy'olaga kati nkufunye. Omuntu omu n'agamba nti obaako waliwo abasawo abamu abatali simanyi bubakiraba ne baga nti oba olinako amazzi ge gakuli ku mugongo ge gakuleetedde omugongo okukola ki okuluma. Neera abantu abamu bagenda nnyo n'agamba ndudde okulaba taata w'abaana ndowooza omugongo. Ekyo kya mirundi ebiri kituufu ate si ki. It's probably a myth or something. Naye ensonga ezo olumu nnungi nnyo eri omuntu nti science atugamba nti ennaku zino abantu bazibeeramu baproducing endorphins, baproducing natural pain killers mu mubiri. Nekiyambako n'engeri omuntu nti obeera naye ng'akusuutasuuta that moment y'okuwulira obulungi n'ekira ki pain n'erekeraawo. Naye ng'ate omugongo guba gwakulumye bulungi oyinza obutakiika mbuga. So waliwo abantu abagamba bannaabwe nti olina okugendako ki onyumyemuko ne munno. Olumu si kituufu kubanga n'abakyala abamu bwe balwala endwadde naddala ez'ekikyala endwadde ezimu zireetera omugongo okuluma.
abakyala abamu ne babugenda nti bali mu nsonga batera okufuna ki obulumi nga beekonya akagere nti nga bwe tugambye nti eno guno gwe mugongo kati eno ye maaso kati wano nga bwe zino ze hips ebinywa bijja ne bikwata ne bijja paka eno wansi ne bijja paka wansi abakyala abamu batandika okufuna obulumi obwo nti ebinywa mu nsonga bitandika okunyiga nga bwandibadde ogamba nti ozaala n'otandika okufuna ze tuyita spasm binyiga bifulumya binyiga bikola ki bifulumya neera n'omugongo ne gutandika okuluma omuntu kati awo omuntu omu n'agamba banne nti balina ekigalanga tukimanyi oli n'agamba munne nti bw'oba ogenda mu nsonga ofuna ekigalanga kiruma nnyo it's normal abakyala abamu okufuna omugongo okuluma n'okufuna ezo spasms kubanga ebinywa muli munda biba binyiga okukola ki okufulumya omusaayi ogwo awo nandigambye nti obeera nga alina kaminireba nti abakyala abamu ate batuuka kyetuyita ovulation ekyo kyembadde ndokugamba nti nze ovulation eno yo tenkola bubi ovulation eyo kwe twandiyise okusala saniguvent nti omuntu asaze ng'ente bwebeera nti mu ovulation eyo still wabeerawo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu lubuto mu mubiri naddala mu sayidi ey'olubuto awo mu bakyala nti neera ejja eryo liba litandise okutambula nga liva eri lijja paka lwenatuuka kubanga tuyinza okugamba nti amagi g'omukyala gavanga somewhere around here ne kajja nga katambula naye mu eyo time y'okutambula naawe omubiri gwe guba gukola gukyuka ekisooka guba gweteekera in case bwe gufunayo omugenyi kubanga ebyo bankwaso guba gukyuse neera abantu abamu batera okufunamu ka discomfort ogwo n'omugongo okukola ki okubaluma nti omubiri gwaffe gutambulira nnyo ku birungo naye kati eyo time abantu abamu bagamba ne kasimayiro kakyuka buli kimu ng'olindirira nakyo olumu kitera okuleeta abakyala abamu okulumwa ki omugongo n'obulumi okugenda mu ndira naye bwe kayitawo ebbanga nkakola ki nga kagenda ati oli bwamugambira nti ogenda n'owulira ekintu nga kikutambula biranga ebisaanyi n'owulira biki n'owulira ebbugumu of course mu eyo time abantu bonna abasinga bawulira ebbugumu n'owulira ebbugumu nga lizze lingi kati kiba kigalanga jangu tukujjanjaba ekigalanga tuziyita natural processes nti obulamu ebyo bya bulijjo bibeerawo mu bulamu katusooke tuwumuliremuko wano bwe tukomawo njagala tutunuulire ekibuuzo ky'abakadaama olwo tugende tulyoke tulabe ensingo ali ku Bukedde TV tovaawo tukomawo